siga ati Eganyizza. leka njogere Abitex Andi saala kuwayiriza. Lwaki owanda eganya anti etya? leka njogere ebyange Era agambye toddamu kwogera saala bajjo. Saagala bintu ebibeera ku TikTok byete ku Facebook. Abitex Facebook kanjogere y'abantu ebyange bategeevu si yakuwayiriza. tojja kuntegeera wano bye njogera kuba nange ndi Munnayuganda Saagala towayirize. bamanyi otya mba muwayiriza balina kye mmanyi kati mbadde njagala njogere ekyange Toyogera by'otamanyi. bwagamba nti London mpuliriza bwagamba nti London balina ennimiro obunyogovu bw'e London buzibu embuda y'obudde y'e London nzibu Mayinja agambye n'abali e London bamulabanga ali e Uganda kato wakanyota kyenyo soledda mpuliriza bwagamba nti n'abali e London balaba sisaanayo kitegeeza tasaanayo asaana wano Tasaanayo si mu mbeera embi bamulaba alina kubeera wano ng'ayimba. anti mpuliriza kyenkugamba kakati wabantu ng'abantu bagambye nti e London tosaanayo kati nga bamwagala waka alina okukola bino bye mugamba asooka abeere kwalali mu mutima gwe ate byenjogera bye bituufu bozi nawe toyagala mayinja nze njogera nga ayagala mayinja asooka abeere kwalali ng'ojja okwetonda mu public omanyi kyosooka okukola osooka kwetondera Katonda bw'omala okwetondera Katonda nojja ne weetondera bannayuganda bw'omala okwetondera bannayuganda noweetondera Kyagulanyi bw'omala okwetondera Kyagulanyi n'otoddamu kutagala ebikolwa byo ne bikweyimirira Abitex kyenkugamba nkimanyi nali nkibaddemu tonya ffene njaga ne mayinja katojja kumpakanya kubanga tolina kyomanyi ku byenjogera nebono mayinja ne bwana agenda e Indonesia n'agenda East Africa n'agenda USA ewaka we wasinga kati omusajja agambye nti London bandabanga ali ewaka kate muwe enkola y'okudda mu bantu ate ompakanya mayinja kyalina osooka okukola talina na kujja kulive wano kwetonda asooka agende wa Katonda we bakole endagaano ti Mukama kuno ngenda mu feesi y'abantu nsaba bansonyiwe naye nsooka kwetondera gwe Katonda kubanga Katonda akebera mitima gwabire sosola akebera mutima gwa mayinja olw'okuba yagala omutimba ekivvulu bw'anaamala okukola endagaano ne Katonda we alyokaddemu bannayuganda yeetonde bw'anaamala okwetondera bannayuganda anonye Bobi Wine amwetonde kuba Bobi Wine si bwe gusoose musonyiwa ate towetaga na Bobi Wine kusonyiwa kasita Katonda n'abantu bakusonyiwa era takola ekintu nga mayinja alina kwetondera Bobi Wine omuleeta nga third option ng'abantu bamaze okusonyiwa kubanga struggle tokolera Bobi Wine okolerera abantu ate struggle y'abantu Bobi Wine si yagoba mayinja ku stage Bobi Wine si yavuma mayinja bali bannayuganda be yanyiiza ne Katonda be bamuvuma bwatubanga twagala mayinja Abitex tumuyise mu makuba amatuufu tuleme kuzanyira abantu ku mutwe batulabenga balina bye babala oba tubala bivulu wabula tumuyambe mayinja akome mu bwamayinja bwe buli obwedda obwa sita ng'akola ebintu mu proper line and proper channel kubanga nze bwe nkugamba nti alina sooka kwetondera Katonda bannayuganda nange bwe nakola bw'obanga olina omutima omutukuvu ewa Katonda ate ensi ekwanguyira Abitex bana abantu bazibu bakufuulinga bano bantu bazibu ne waba olina kyobala bakulaba ne bagaa Katonda alina kyabala mayinja yandaze tabala bya bufuzi naye ayagala kuba kusajja yimbi talina biraga gwe Abitex alina kiraga bannayuganda na Katonda gw'oli omu oli promota alina kujja ebyo byakulaze n'abiraga abantu n'abiraga ne Katonda nfuna bulungi point yange nti gwe nga bwe yakikulaze abadde alina kusooka kiraga abantu ne Katonda kuba Katonda gwe batalimba ate abantu be yanyiiza kati gw'oli omu ku bantu be yali yanyiiza n'akikulaga naye sitoli bannayuganda bonna kati nga bwe yakikulaze yandibadde akiraga bannayuganda bonna n'akiraga Katonda bwe n'agera ne bwakyagulanyi nze nkugamba ekintu ekituufu Abitex nga bwe kirina okubeera bwe tuba nga ddala tuli kwalaali nga tuli muzannyo nga bwe yakikulaze alina obusobozi era obukiraga bannayuganda be yanyiiza ne bamuteeka kalaba nti twakusonyiwa ogusooka ogwokubiri ogwokusatu tuli sure atya nti ogwokuna todde bajja ensonga yetuuse bagambye wano bagambye likomyawo baagala Lady Bantoni gwokomyawo abayimbi nze nakoowa abayimbi ne bannayuganda babayambeko kyogamba nze bw'olina musaayi kya Abitex abantu abo gwe batalina bw'obayamba bagamba obabbi bw'ogula kabooda nga talina gwe yali aguliddewo n'akagale nga ninaamuwa kabooda kokka bw'otegeka konsati nti yamubbye ebisabo bya ssente okitegeera bulungi kyekugamba kakati nze abayimbi abo ne bannayuganda bano abatula bano babayambeko babawulire kubanga Abitex nakkiriza nti Katonda yasuula Katonda tasuula muntu nga talina nsonga Abitex muyimbi yagwa alina kyeyakola Katonda kyasiba kye mbadde ngamba nti ku mayinja nti olina kusooka kutereeza Katonda wo Katonda si musiru kubonyaabonya Abitex nga tolina kyewamukola Katonda nga Katonda yasalawo okugwa
era yayimusa abantu bwagamba nti nsudde Bajjo mba nina kye nakola okunyiiza Katonda ate sometimes tunyiiza Katonda ffe abantu abeefuula nti tuyamba Katonda ayagala Bajjo aboneebone gwatojja Bajjo mu nnaku buli lw'osazeemu enteekateeka za Katonda eri omuntu oyo sometimes Katonda anyiiga Bajjo omuntu ayagala Clever J akola atya kubanga mwetaaga Boxing Day ne 31st okuba ku simu ate simu ye teriiko ate kati simu za Clever J kweziri okitegera munga nenga ndabanga ina kyakweka ani yali manager we wagamba gena ku managing kakati atobaddo ate bya goyagala kunjogeza zinakula sikyabeera muntu akwaka kati Clever J product yange ze nagikola so najogerako tobigisuula ne waba yanyiiza ekyo nkikuuma ng'omuntu omukulu because sagala mulaba ate oyo ng'abona oyo nalayira siri mwogerako wantu wonna oyo siri mwogerako wantu wonna Clever J kuba mulabanga kale mayinja wuuyo omubuuza ebibuuzo kakati abe ande mbadde nkuwulira terera awo mu kamera terera mu kamera olikiriya kakati Bajjo halo nkuwulira tena maaso kakati okwetonda bwe mba nkumaze gwe ebikolwa oyagala mbikolerewa mpa omukisa nabyo mbikole ati mayinja ze mbadde bweki kugamba kiri bweki kyekubuuza already nkugambye amusole ofuna bulungi enkitegeera kati mpa n'akadde akakola ebikolwa ati mayinja point yange eri bweki kyoyogera olinga omuntu oba diverting oba ayina personal issues ku muntu gye twavudde singa obadde nga wabadde owulira music omulimu nga promoter naye sente ze wakafiirwamu ziyinza okuba zisinga z'otaddemu tozifunanga naye omwagala bwagazi ofuna bulungi osanga abantu abawagira omupiira ng'awagira ogwa Manchester ng'akola ki ng'akola emijozi naye ng'agwagala buki bwagazi politics n'okuyimba tubyagala bwagazi ng'ensi yaffe bweri twali naawe egindi eno gye nanywera enjaga eyiganga terera mu kamera mayinja enjaga saaginywa kubanga nali ngezesa bavubuka kyogamba nti politics tulina sente ze tujjayo teri naye bwe tuba nga tutwala nga ffe tulina ekinene kye tulaba mu maaso Bajjo bino ebyokuyimba bye tulimu ffenna tukyali mu struggle naye tuyise mu makubo ag'enjawulo ensi Uganda gyeraga wanene n'okusinga bino byolaba bye tulimu ati mayinja mbadde ngamba bweti Bajjo leka mayinja soka annyonnyole nawe gye n'oyogera naawe onnyonnyodde lwakwati kyombuuza kye maliyagala okudda kwasingera kuzikira ninako 3% ninako 3% anti kamale okumalayo bwe tubanga tuli mu struggle nga tuli mu kuyimba buli omu alina gy'ayita leka bwerigguka tuligamba nti yali ali amenvu yali ategeeza kino neyali wakino yategeeza kino naawe oyinza okuba nga weefudde promoter naye ng'oli mu struggle bamunyo okukyajinga phone wazze tomanyi nti nkyajingi kaakati kino ekintu ekyokukyusa obukulembeze omulamwa leero ogulina n'okubeera mu Uganda ati mayinja mpulirizaako ati mbambi nyagalo yangu njagala kuddemu ebibuuzo byange ekuddukeko anti nkyakunnyonnyola kaakati oŋŋamba okulaga ebikolwa oyagala mbiragirewa akati mayinja point yange ebadde bweti briefly mbadde mpulira ogambye mayinja kanjogere kangi esimu egenda kuzikira mbiragirewa point yange ebadde bweti ompulira ti mayinja tonsinga kwagala tubadde mu struggle fenna ati mpuliriza kanjogere wuliriza nga bwe mpuliriza wuliriza Bajjo gwe wennyini n'ekyo kyokola natuulanga naawe munyonyo negamba kola boti olina kebo nawe olemedde ku kebo
yogera Mayinja gamba architects akwazike kakati kyenkugamba ebikolwa oyagala mbiragirewa katandi ndeka nkunyonyole Mayinja njogera ebikola bye njogerako kati mpaka sindalo mpulirize Mayinja kyembadde ntegeeza nti ebikola bye ngamba nti bannayuganda okomyewo trust eri eyedda neyanziza wamba geno nyoye n'ekyokunywa Mayinja owulira bannayuganda bakomyewo trust eri kubanga bakakusonyiwa emirundi ng'ebiri esatu neyanziza owulira Mayinja nti trust eri eyedda munnayuganda kati akakasa atya nti Mayinja yagenda ku nupu n'ayambala akakofiira n'agamba ngenzeko wa Museveni nenvaayo nendaba obubi obuliyo kati nkomyewo bobo inakwambaza akakofiira kali akataakutuuka bwe wavaayo netudda mu campaign bwe wava mu campaign n'okubalizeebu gundi yagambye singa gundi tugikola ku macanga Bajjo talina byanywedde ati mpuliriza kamala okwogera Mayinja ate nze njogera ekituufu nti bwe wavaayo n'okuba binnemye amangu nga wakakuba binnemye oyogera byewasoma mu mawulire ngo binyumize yabikola nalabako n'amaaso gange byonyumiza nze nabikola kati amalayo pointi yange nti kasoke malayo pointi yange kamalayo pointi yange binyumize yabikola kati njagala nkugamba kino ekintu anti kasoke malayo pointi Mayinja jaga tukole intellectual debate nga si yakuwoggana abantu bayige kubona abantu bakwagala owulira debate wagiwabiza dda kubanga mbadde ngamba bwenti bwagamba nti binnemye muzeeyo ebintu binnemye anoogende wa muhoozi kakati munnayuganda yagala okumanya Mayinja atagadde emirundi ena this time Mayinja gwe tugenda okulanga taddemu tukolanga byeyakola n'akuba binnemye byaganyi akalulu ku luno bakwesiga batya nga Mayinja mwami Bajjo ate kubuuza byekwasoneza abannayuganda entuufu omaliza kuddemu enziramu obwesige tebugenda kujja mulundi gumu kuba bannayuganda bantu bugenda kujja luvannyuma lwa kuddiŋŋana kiri kyogambe kya consistency kateka consistency ebeewo naye be ne lwetandika tebakulimba nti onoova kweno live ne bakugamba nti obwesige bukomyewo naye kijja kujja mpola wabula kijja kujja nga tutudde butuuzi okufuna bulungi oyinza okuba kyo gye wasooka okutegeka nga wafuna abantu nga 3 paka lwe baategera Bajjo events kati bajja kati ne buno obwesige bwe tugambe tebugenda kujja nti nno ku Krisimansi oba mu Desemba bugenda kujja buyiikaawo wabula omuntu ajja kujja oyimba akutunuulire odda awala nawe akutunuulire olaba zino ze tukola views zibanga 1,000 ne comment ziba 2 olowooza bale ba views ne bata commenting baba tebategeera ng'ate baba bategeere babuuza ebibuuzo bye nkubuuza kati kaakati kyenkugamba nti gwe kino kigenda kujja mpola omuntu paka lwalimanya kati essaawa bw'ogamba nti nsooke nkikole ng'ate sina platform kwenkikolera gwe wenyini oba teweewadde budde kumanya nsonga gwensonera nga togitegedde Mayinja kale nyangu nnyo nayo ganye ogitegeera mbadde nkubuuza nti osinzira ku okugamba munnayuganda akulaba wano abangi bwe bati kuno togenda kuddamu kwefuula oli ku sayidi y'abantu ogenda kudda muziki togenda kuddamu kwefuula kintu kyonna kubanga weefuddeko emirundi egiwera 3 ogutali gumu ogutali 2 kandi kamaleyo point Mayinja nganze bwe nkubuuza nawe mpuliriza njagala okonvinsinga Bajjo nti Mayinja wange oli gwe mmanyi ku luno ali serious nti bw'anaamala okuba byaganyi tagenda kuba kalulu oba binemye tikuluno Mayinja agenda kuyimba kimu byaganyi ne wanaabawo ssente ne wanaabawo omuzira tikale aboneredde nga abalabe babonerera abeetonda okyagala buli kyenkugamba kati ekyo kikakasa otya munnayuganda akulaba kati kweno live kati gwe Bajjo kyenjagala okakasa munnayuganda amuseeka amaaso 2 nga bw'akola nga munnayuganda bw'atula munnayuganda tajjangako wantu nti kati azze wano atunuza amaaso ge n'awuliza n'amatu era kyaba akola aviewinge bye tukola alabe nga tujja tukola kijja muviiramu naye okwesalirawo kubanga nawe nyini Bajjo mpulirizaako Bajjo maleyo Bajjo halo nkuwulira taata bwe wava eyiga
nga mu campaign bakuwa buwi budde ogwo mukisa nawe bagukuwa era kugwe gwali gusoose kwe gwali gusoose ogwange Nziza lero bwe nzijayo video emirundi gye wakavuma Bobi Wine n'ebigambo nze sibyogerangako anti namuvuma gwe nali ku contract naawe bye biseera bitwali nakefuula gumu nze ne vuma gwalumanye kuba gwate otegeeranye emyaka gito gikola ate nze byenkola okutegeera si myaka nedda ate osinga okutegeera mayinja katosobola kwegalageranya ku bajjo tosobola kwegalageranya ku bajjo nti bajjo yakola ensobi nange kanjikole kati gwalumanye abantu okusiganza ati mpuliriza bajjo kyenkugamba tinzola okuba nali mmanyi ekijja n'obyogera saabyogera gw'omanyi singa nali sikimanyi singa enyimba mekaze n'akayimba eziwana Museveni kati mayinja awulira management wayiwa amanyo nga wayimba Afrika ani agula ensi tugitunda noyimba obukenke ani kasoke nkunyonyole ani katata olinga zogamba nzenziyiya kati zezama nyinyi zokazama ne Bobi Wine yayingira struggle nga akwegomba gwe wali musingi wali foundation ya struggle ekyo kimanyi bato kimanyi era mayinja wali wamanyi mu struggle okusinga bawaluka gabona ukimanyi bato kimanyi mbadde saagala kumenya mannya g'abantu njagala kukimanya bajjo ati saagala mpe sirika leka ensonga zo ziwulidde ne mayinja bajjo ngenda kukuggyako mpite ku Big Eye tamuyite naye ayogereko eri ensi katumalize mayinja saka babuzebuze bannayuganda abitex leka tubuuze no debate mayinja y'ensonga enkulu va ku Big Eye anti byobuuza byoddamu ate birwa byezirangoleka abantu basale golaba abantu babikooye wamma mbadde nkugamba mukulu mayinja nti werabidde amaanyi gwe wayina nti gwe jjajja wa struggle va ku abitex bino biveemera weebake gwe nti jjajja wa struggle amaanyi gwe wayina we togamanyi maanyi go nti mayinja bw'okola ensobi emirundi egisukka ebiri esatu ate gonyiiza bunyiiza okusinga ate omulala kati basajja mivule yeefuula emirundi ebiri naye ate gwe waluma abantu okusinga mivule kati yo trust olagibuildinga otya gyewazimba ku zero level tukwegomba mbadde mmaliriza teyo trust gye tugamba etuluma nti gwate wali special wali field marshal bajjo embanga ndi kano nga basijja mivule yali brigadier nga tulinamu ne bakulutu basibaga kato kati gwe field marshal yayita mu ntalo zonna n'okola ensobi kano gye yakola okomawo otya ku ddala ya field marshal n'oba w'amaanyi nga bwe wali oŋŋamba nga omalizeeyo neddamu kati nziremu kaakati bajjo bwe bajjo kampite ku Big Eye nga mayinja baddamu Big Eye naawe abitekisileka musajja addemu va ku Big Eye naawe ewama nkuwulira bwe nayita ku bunkenke nga bagamba tagenda kuzzaako olulala mpuliriza bulungi wama nkuwulira ne bagamba era takola ki tazzaako ne bagamba kaakati ayimbye ebizzeemu kati tazzaako naye nga zonna nzizzaako onfuna bulungi nkuwulira kati mbadde nkusaba nze mbikola mpa omukisa olwebyo kivaamu kati wakavaamu kale twalenga munnayuganda tomayinja mpola kale twalenga munnayuganda wakavaamu emirundi esatu nkwekakasa nti ogwokuna bajjo kankuweyo akajusi kaali kamu kubanga gwe tomanyi bubadi bwe tukola mu music nze naliko erinnya mayinja lyennyini nga lisaana kusooka kuzza bwe nayimba bizzeemu ompulira bulungi bwe namanyi oluyimba omanyi kye nakola navuga emmotoka neŋŋenda ekibuga nenkwata Museveni mu ngalo abantu bonna ne bayomba ne bagamba nti mayinja akwata atya Museveni mu ngalo naye nga jjukira before kukwata Museveni mu ngalo baali bagamba mayinja era bye biri byaleeta naye erinnya mayinja lyonna ne libeera ku mitima gy'abantu nensuulawo bizzeemu nga bonna ekigambo kyo mayinja kikomyewo naye kati nga kikomedde mu busungu ne mbateekako ki awo ndowooza naye wanyiiga naye nali manyi kye nakola kugenga sinafulumya bizzeemu ze nakubira essimu ku makya okimanyi nasooka kiboga nenkwata Museveni mu ngalo naye ng'oluyimba nduyina onfuna bulungi sebo nkuwulira era gye nalindaga nali manyiiyo era waayita ennaku ntono singa onooba musajja mujjukizi nendeeta bizzeemu
kati kino ekintu kye tulimu tukiwa obudde olabe enzannya yakyo gwe muzannyo ku stage sina kye ngenda kulyako nteekaako amaaso abiri wootalina maaso oteekawo amatu ati Mayinja were luli twakuteekako amaaso 10 kakati mpulirizaako singa saaleeta we nagenda ekiboga ne nkwatira Museveni mu ngalo singa nakomaawo waligambye talina kyabadde abala etegeeza tusubire tolina kyozzaako okwesiga omundi ogwokuna Jesus kati olowooza nti naye Bajjo onnyobolwako ninaana kyogamba okujja kogera kujjako Museveni Mayinja kati Bajjo ate ofusigemu enseko tuyinza n'okutuuka mu struggle nga bagamba yogera ekigambo Mayinja emirundi 4 n'okyogera 5 Bajjo kyobalaba nti bwe mbadde ku live ogamba neetonda nga ateetonda because I know omunya omuntu ng'avuga emmotoka ng'amanyi alekako n'omukono ogumu naye nga omulabi aligamba oba neekwasa ebiri oginywezi nze Mayinja gwe tonsinga kuba opposition ne we twogerera wano gwe tonsinga opposition sikusinga guba mutima siri akusinga anti kyenkugamba mu mutima anti kyenkugasinzira nnaku eguluma ngeri gyeguluma mu mutima wano nga twogera gwe tolina kyonsinga kwa opposition mu mutima tewali opposition ayinza okungezaako obugeza obugeza Bobi Wine akugezaako bugeza kuba singa ulirizaako bugeza okyagala nti kugambe wano oyo alina data alina data gweyogera nze natuula ne Bobi Wine yennyini nga tetulina kye twakoze jjukira nga tukyali mbiri bya people power twatuulanga ku Sheraton ne tutuula nga twekweka waliwo nze Kayemba Bobi Wine naye nga Mugisha muntu yasikasika Bobi Wine nembuza Bobi Wine oyagala tujjako Museveni oba oyagala tubatiseemu nze ng'ekyufu nja kujjako Museveni kino nkikubuulira Bobi Wine mugamba nkwegattako naye kubanga mwe temwamanya na bino bintu gye byava mumulaba birabe kyovola banjogera nga abalata ne munyiiga kati kankubuulireko Bobi Wine bwemubuuza oyagala tujjeko Museveni oba osaagamu naŋŋamba njagala tujjeko Museveni ompulira bulungi n'agamba njagala tumuggyeko Bajjo leka Mayinja ayogere ompulira Abitex no bive bino byakususa entegera bino bya Mayinja ne Bajjo bivemu Abitex anti kati Mayinja afumita emboozi nkunnyonnyole neŋŋamba Bobi Wine nti mpa ensonga mpa amakubo mwogenda okuyita nga tujjako Museveni kwabadongo ompulira bulungi Bobi Wine yampa ensonga nga 10 zagenda okujjako Museveni tuli babiri tutudde ku Sheraton ne mugamba Bobi Wine ensonga zompadde ziringa 10 naye ekisooka zigenda kuyamba okuwa ow'ettutumu ennyo mu Uganda n'ebitundu ebyetoolodde Uganda ogenda kugaggawala nnyo ofuna bulungi bye biri mu nsonga zompadde 10 ekyokusatu mpulirizaako nja kuweeza nge naye ze namuwa ne mugamba ekyokusatu zigenda kuttisa abaana bangi naye tezigenda kujjako Museveni nga ndina Bobi Wine nga ne Nuupu tennajja tukyali mu people power tetunnaba kwetaba ofuna bulungi nempa Bobi Wine ensonga 3 oba 2 ne mugabe tuba twagala kujjako Museveni tetulina okukola ofuna bulungi sebo nkuwulira ne mugamba Bobi Wine nkusaba ebintu bibiri bwe tuba tuli bakutwala mu ntebe ebyaddala mu 226 nze endowooza yange yaliweti ne mugumu 226 nze 226 saamukkiriza awe twavanga okukayana twakayana 226 nze nga sikkiriza ye ngagamba nnumba 226 walaba 226 Museveni walina okgenda yes era katono Mayinja katono mbula nze n'obwongo butono Museveni alina tayimutebe egenda nti agenda 226 Mayinja kakati kankunnyonnyola ensonga zange ze nawa Bobi Wine
bulungi ne mugamba twetaaga bwe tuba wakujjako mu 7 naye guno 221 tugukozesanga campaign trick 221 twetaaga kifo kya Lukwago twetaaga omuntu omwe Erias Lukwago Bobi Wine ofuuke meya olutalo tugenda dulwanirira mu kibuga okuwona okuttisa abaana Bobi Wine afuuke meya tuteesa ne mugamba tugambe Erias Lukwago ave mu kifo kya meya akituwa oba mu bulungi oba mu bine osooka ofuuke meya bw'ofuuka meya ne osigale nga oli meya naye nga tokoona ku kigambo ntebe ya Museveni otambule ogende e Kasese ogende Mbalala ogende ng'ogenda nga meya wa Kampala naye ng'oli mu karakita ya Bobi Wine oli ayimbiramu abantu naye nga meya ogende America ogende South Africa ogende London nga meya nga gwoyagadde anaakuyambako omusinkana kiro mpola mpola naye ngani nga meya era nga abantu balaga nnyo nti 226 kuba meya mundabiranga ddala bamanye nti oyagala bwaki bwa meya naye otambule nnyo ng'oli meya mu bitundu byonna byatuukamu era asobola obituukamu nga meya kazibe America kazibe wa bw'okigatta ne Bobi Wine era asobola okusika audience 226 tugyeyo empapula Museveni tugwire mugwire onfuna bulungi awa atuve nkayana Museveni tukole ki tugwire mugwire tumugwira tutya ojjayo empapula nga bwalaba bwe yagwira Kyaddondo nga tewali amusuubira nti ajja kubwe mu P onfuna bulungi ze nga yendowooza yange Museveni yima nti gw'onootuga omugwa mu bulago bw'omubaka amagulu aba akulemye onfuna bulungi nze yali ensonga nga nkigamba Bobi Wine yennyini kino nkyogera naye yaliwo kuba gwe nagamba naye kati manje kankubuuzemu katono kweyendowooza kankunyonyoleyo Bobi Wine n'aŋŋamba bwe tulinda nnyo ne mugamba wano twanguye naye omusajja tetugenda embeera yonna tetugezesa 221 ne tutamukuba Bobi Wine akaluka 221 yakawangula era nakano yasobola okukawangula naye ono yeetegese nze yali ndowooza kati gw'okanya ndowooza yange Bobi Wine bwe twawukana ku kyokugamba nti tetutwala kifo kya Lukwago kuba ekifo kya Lukwago kye twali tugenda okukozesa twali tugenda ku triki kuzirwanira Kampala mayinja nkutegedde kyoyogera akalize mwayo gamusoke mukole mobilization across the country nga mwerimbize nimugera kuba mayinja mpulirizaako si kwerimbika nti ba meya nga tuli ddala ba meya naye nga eyo gy'atambula nga alambula ebibuga by'abalina okuwaŋŋana amagezi naye nga ye kampeyini agiyisa wansi Bobi Wine yali kubya Museveni akulunja mpulirizaako 226 okukiraba abadde agenda kuba Museveni akalu Museveni yaligenza okuddamu ng'embala bali bakuba nduulu e Kasese nduulu America nduulu London nduulu South Africa Dubai wallahi Museveni yalikoze ebintu bibiri kuyita ntebe kudduka oba kugamba nyambaako ofuneyo akafo kompa leero wano mpulirizaako Bajjo kati njogera politics lwakuba waganye tumubeeremu leero wano we tuli Bobi Wine asobola okwangula kampeyini gwe gy'olina okukola okutandika nga Bajjo nti Bobi Wine alayire ekyokuwangula tekyali nsonga n'ekyabawagizi tekyali nsonga ensonga yakulayira alayidde ate kati kyowoteeka mu mutwe Bobi Wine alayidde ate kolova ku bino byogamba nti ali magere pulezidenti ate kati politics tonyiiza bunyiiza ku ebyo nze nabigambanga teekawo amakulu alayidde ate ebyaddala kubanga namba zo ziraba azirina leero ne bwe bamugana taddamu okukola kampeyini nakulonda kwa ne kujja n'atakuba na kalu n'agenda bugenzi ku ballot paper era awangula leero buli leero Bajjo kyenkwagala mu kiri ekintu kimu njagala amagezi gonna g'osala Bobi Wine alayidde atya kubanga takyalina kalulu kapya kampeyini mpeza kuba abantu ekyokukola bakimanyi kati bwe tuba tutuula naawe njagala ndabe Bobi Wine ng'ali kololo nga gamba nti ayi
Robert Kyagulanyi kankunyera mukatono mukulu Mayinja kati bino ebirala byonna oli mu kunyumya kampeyini za Bugwe zaggwa Mayinja yone wataddamu kola kampeyini kankunyera Mayinja kati gwe bijonziza mpulirizamu katono nange atanga amakoti tugenda gakubira ku Facebook nkitegedde kunyonyole ngenda kunyonyeramuko katono Mayinja wali mutuufu ne strategy yo naye ba strategy yakubuzaabuza era ba strategy yankwe tosobola nga amaato yagala ba president atosooka weefuule meya atova mbagatire Museveni tebamukwata Vagalanda kale wuliriza mpuliriza nti nze kanjogere ndowooza yange nga sikukwata Vagalanda kansoka njogere ndowooza yange obuyinza lyali ekkubo lyange katono nnyo Mayinja mpuliriza nti Bobi Wine yali mutuufu ogaana okufuuka meya. Point number 1 Bobi Wine ajjako Museveni ng'ensi yonna eraba njagala tukkiriziganye Mayinja nti ffe Abaganda ffe abalemesa Kyagulanyi ogenda mu Ntebe gwe nze Bashbaga ffe abalemesa Kyagulanyi ogenda mu Ntebe singa wagenda n'ekirowoozo ekyo ekyokuba president Mayinja n'olumba ebusiya nga Bobi Wine ali Kasese naye nga ffe tulina mutima gumu nga tulina mululu gwa ssente nga singa njagala Mayinja tukkiriziganye Bajjo betoyogera nsirise Mayinja mwetwale musabikogera mu Ntebe mubakubawo mwali mugenda kukola enkweza ffe obutamatira bwaffe omululu gwaffe obutayagaliza bwaffe bwebalemesa Kyagulanyi n'ogamba n'ekikakyo ne kitalonda Bobi Wine awangula kyenjagala Mayinja wulira ffe Abaganda enkweza ffe obutamatira bwaffe n'obutakkirizamu nti sobola Mayinja gwomu kyogamba Baganda nkugamba Abaganda tuli Mayinja kamalayo point obadde nkuwuliriza kanjogere nawe olyoka oyogere Mayinja singa twali united nga ffena tuli ku mulamwa gumu nti Bobi Wine genda mu Ntebe twalisazana lukujukuju kusooka mufuula meya nti obusiru bwaffe enkweza ffe obwavu bwaffe bamayinja babajjo omululu gwaffe gwe gwalemesa Kyagulanyi ogenda mu Ntebe singa Mayinja ku maanyi gwe wali oyina n'ogamba Kyagulanyi genda Egomba nze ngenze Busoga gyeri gye twanywera enjaga mukatona mugulu singa Kyagulanyi ali mu Ntebe okuwangula kwa Bobi Wine mukama Bajjo Kyagulanyi yawangula bati yawangula abasirika senzera Mayinja ama Mayinja mpuliriza enjaga gitwanywa eyiganga Mayinja enjaga gitwanywa eyiganga singa twali tutambuza njiri ya Kyagulanyi nga abaana b'eyiganga balumbe soko sirike Mayinja nga tugenda gamba abaana b'eyiganga balumbe nga Bobi Wine ali Kasese balumba ne tubanga Mayinja ku maanyi go wayina nga gakulumba State House nakuwamba Museveni yandisuzeeko era Bobi Wine Katonda yamuyamba mpuliriza Mayinja katono Bobi Wine Katonda yamuyamba n'atafuuka president singa abaamuta yeffe bamayinja nti Katonda yayamba Bobi Wine n'atagenda mu State House abagenda mu State House kuba oyagala kubulira mazima nti abantu abagenda okutta Kyagulanyi Mayinja mpuliriza abantu abagenda okutta Kyagulanyi ffe Abaganda ab'enkwe tukiriziganye Mayinja politics atulemesezza okuwangula naye kankole strategy za Museveni nkweza ffe tulemesa ogenda mu State House bumaliza ng'ongamba yogera bajjo awo tolinawo mulamwa bwesirika abiri sigosalira abantu Mayinja singa twejjamu enkwe ala Mayinja twagenda tunonyeza Museveni akalulu singa twali tukanonyeza Kyagulanyi ne tugamba abaana b'eyiganga bali abanyi b'enjaga kakubuuze temwamunonyeza naye yawangula Museveni obululu Museveni yafunayo bumeka badira Kyagulanyi yawangulayo Museveni yawangula mu byalo Museveni obululu Kyagulanyi yawangulawo bagambye ab'eyiganga bawaanyi mpuliriza bwe twali ekagome wa Bulando nti yajja mu parliament Bulando yali yakoma musingizo mpulirizaako bajjo bwe tuba twogera ku politics atwala obuyinza toteeka mu chief politics Amayinja tukkiriza tuyina enkwe Zajaka tukkiriza kimu tuyina enkwe okkiriza tuyina enkwe batokkiriza okkiriza tuyina enkwe batokkiriza tetulina nkwe anti mpulirizaako bajjo kyenkugamba njagala olwaleero bajjo ovudde ku mulamwa oyiremu abe bino biveemu byange na Mayinja gwe twagambye sirika Mayinja tetulina nkwe tetulina nkwe abe bino byesonyiwe anti mpa time mumaleyo
kati mpanyi kunnyonnyole buli muwagizi wa Bobi Wine buli munnayuganda ayagala enkyukakyuka essaawa eno ina kusala makubo Bobi Wine alayidde atya muve mu bino bimumalira analayira atya nga fe abamulyamu olukwe anagenda mu State House nga tuli bambega ba Museveni nga mayinja tulina kusooka kwejjamu nga Bobi Wine okulayira sobola bwa MP genda ku bwerusi MP baleke bagende gube ekyo tokisobola nkuwa strategy leero erina okubeerawo buli muntu yeebuuze Bobi Wine tumulabye tutye kolonga alayira bino ebya namba abirina genda atya nga mayinja agenda mulyamu olukoba bajjo toganye okuddamu question yange tokimanyi anagenda ate kyenjagala oyogere mu kaama si ku social media nkugambye ebyamba buli muntu alaba live eno ekizibu kya struggle yefe bamayinja babajjo abatamanyi kye bakala gobaddeko nkugamba mazima ndi kubuuze ekizibu kya struggle yefe bamayinja bajjo mayinja obulamu obwo njatukuveeko naye munfeeko nange njogereko si tribe mayinja tulinasoba kwejjamu nkwe emitima Bobi Wine okulayira wuliriza Besigye twali bakiga fe twamulemesa era abaganda be bamulemesa batya ate era be bamutundanga bansibambi bamusika mu meeting atesa ne bambabazi mutidi abantu bajjo okudda ku mulamwa abitex webakeko bino byamayinja ne bajjo era baganda balemesa Bobi Wine nedda Bobi Wine tannalimwa namba zazirina enamba zikikulu mayinja ne emitima gyafu girina okudda ewaka netukola mitima ekibatawaanya ffe twagala tuleekaane nnyo asobole okuwangula bajjo mujja ku live mayinja soga osirikeko omulamwa ge mubaddeko bajjo abadde atubuzaabuza agambye mbu mayinja bajjo n'abalala bafaanana mbu mmwe mwalemesa Kyagulanyi okuyingira mu ntebe ekyo kyayogedde kifu tuufu wadde mwali ku saidi y'NRM mwenna nga be mwali temuyina kintu kyonna kye mwalemesa Kyagulanyi kuwangula bukulembeze era obukulembeze yabuwangula tenkugamba byonna bye mwakola temuyina kintu tewali muntu yenna yalemesa Kyagulanyi kugenda mu buyinza wabula buyinza be bawamba buwambe Museveni n'abantu be kakati bajjo okwewa amayinja ne mayinja ebyo ebintu byammwe simanyi bamivule simanyi mayinja simanyi bajjo simanyi baani tewali n'omu yalemesa Kyagulanyi kuwangula yawangula 10 ku kinnaakyo obuyinza bwe ne buwambibwa kati ajja kuwangula kye tulina okwebuuza era tewali mayinja mu statement z'oyogedde zenjagadde ate nga zentuufu eyo strategy ne bye mwateesa simanyi meeya ebyo byonna mbirabye butaliimu Kyagulanyi sentamu n'abatakola campaign ne bagamata okulonda kwa leero awangula 7 ku 10 85 kati mayinja tudde ku mulamwa ogenda kudda ku stage ovuddeko wali nga twogera abantu be balina okusalawo nti genda ku stage be baba tebakwagala bajja kukola ebya bebe kulu nga bamukuba ebikongoliro ova ku stage vaayo abantu bagambe ebigambo byo ebisembayo tuve ku live twebake wanjogedde bingi banzire mu biki bannange baganda bange bannayuganda okuyimba nkwagala nnyo kwamwe mpita okuba okutuusa obubaka bwange bwonna mbasaba munteekeko amaaso abatasobola kuntunda munteekeko amatu naye nga mmiina kubinteekako nga ndi ku stage tusobole buli omu okutema ekkubo lye okubaako Uganda weeraga ayita mu nnyimba ayitemu ayita mu busuubuzi ayitemu ayita mu kusomesa ayitemu naye mbadde mbasaba tuleme okuba ku platform gye tuggala kubanga nze ensonga zange zonna ze mugamba ze nalimu ne Bobi Wine nayogeranga naye nga muntu era talina kyatamanyi naye yo modulator agambye tetuddayo wabula tuddeyo ku awe twatandikira ekyokubiri mbadde mbasaba mwenna bannankyukakyuka buli omu muntu
gwateeke mutulabye tutya Bobi Wine ng'alayira Kololo ebya numbers twabirabye azirina ne bwata ku bakampeni ne bw'omukwata leero n'omusiba n'omuteeka butesi ku ballot paper nga takubyera awangula awe tulina ffenna okussa amaaso awalayidde ate Kololo kubanga biremeseza ababeesigye n'abazze beesimbawo nga bafuna abantu amaanyi bagateekanga ku kampeyini naye wali we balayirira alayidde atya Bobi Wine akalulu ke mumuwasika Bobi Wine kafuka ka Bobi Wine ng'amaze kulayira akalulu kako gwakawadde Bobi Wine okakuumye singa bakamba oli mweteefuteefu kafiirira then bw'omala okafiirira n'alayira lekafuuka akake akalulu nga tannayira kaba kakyali kake kakoggwa akawaddeyo era mwe abagamba nti babba obululu bwa Bobi Wine be mbasekerera tebabbanga ku bululu bwa Bobi Wine babba bululu bwammwe ne mutabulwanira babagambye nti Bobi Wine asobola okubeera e Kampala mu mulundi gumu n'abeera n'empiki n'abeera n'egindi obululu bwali bwammwe bwe babba bwali fuusa Bobi Wine nga bumutuuseeko ne bumuteeka mu ntebe n'olwekyo mba mulonda obululu mubukuume mufiirewo kisoboke bukole kye mwabukubidde olwo bufuuka obwa Bobi Wine n'olwekyo buli omu ateekeyo focus okwebuuza nti kati kampeni tuzirabye buli omu amanyi n'ataagenze mu laale za Bobi Wine ekyokukola akimanyi naye bwe mumala akalulu alayidde atya nti Robert Kyagulanyi I swear in the name of the Almighty God ebyo balayira ekyo ye statement abantu bonna ekyabula mu Uganda campaign zikyali issue leero n'atalinyangako ku campaign za Bobi Wine neyabadde mu America atazze luweero naki ekyokukola akimanyi but how do we see him swearing nze ekyali kyamalamu amaanyi wali we twatuukira wali era namugamba Bobi Wine kino njagala kibabule ku live sinagwena nekinyiza naye bwe tumala okukyankana namu ekyo nga nze ngamba twite kubo lino naye ng'agamba twite lino ne mugamba gukolera Museveni era ngenda kumwekuunya kuba nkulaba nga n'agenda okundopa. That's what I told him ng'omuntu nenyiiga wanze nali ndaba nti nekkubo lya 221 Museveni pisto kati kambalage omusirikale bw'aba nakuba essasi tasooka kujyayo ngenda kukuba either jyayo nakuba oba tajjayo Museveni we batwe bamukwata kati twamukwata David tetwakwata mutwe ekyo omukisa ogwo gwa 221 ne gutuyitako kati 226 buli omu weebuuze Bobi Wine alayidde atya saafunya atya akalulu kuba akagenda kafuna naawe akako okimanya akalina kankuddemu nga mmaliriza ne Museveni akimanyi bw'oba ofugidde emyaka 4 tosobola kugamba nti emyaka mitono giba mingi mu nsi oba omazeeko emyaka 79 tosobola kugamba nti mpangadde kitono nagyo giba mingi kwaffe Bayibuli etugamba nti omwana w'omuntu anawangala emyaka 7 weewaawo 8 so bibiri kale Museveni aba amaze emyaka gya Katonda